General Muhoozi avuddeyo ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti ali willing okubeera ng'ata Erias Lukwago but kakwakulizo wano eno wansi wammanga. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi alina okubeera nga asaba General Muhoozi ng'amusaba nti asobole okubeera nga ata Erias Lukwago. N'agamba singa Ssaabasajja Kabaka anakikola ng'asaba Muhoozi ajja kumuta nti Ssaabasajja Kabaka yalina okubeera nga yataasa Erias Lukwago nti ewatali ekyo Erias Lukwago ajja beera nga avundira mu kkomera nga Dr. Kizza Besigye. Kati Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi kitegeeza yalina osaba General Muhoozi abeere nga bata Erias. Ndowooza posi eyo mwagirabye abasinga obungi yagitaddeyo nga agamba nti singa in fact yamuyise ne anko singa anko Kabaka avaayo n'aŋŋamba nti Erias Lukwago nja kubamuta. Ekyebuuzibwa bukyanga ddi nga Ssaabasajja ate yeegayirira abakopi? Bukyanga ddi nga Ssaabasajja yeegayirira abakopi? Era ekyo kyekibuuzo ekyebuuzibwa nti ako kabamanyiiro aba atandise okumanyiira Ssaabasajja nti aveeyo amugambye mbadde nsaba otte Erias Lukwago nti ako kamanyiiro kasuukiridde. Ng'abavuddeyo naye Muhoozi waliwo banalabyeko abavuddeyo ne bagamba nti akkirize bamukoleko DNA tikubanga ebintu byakola mbu yadde nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni musajja si mulungi naye ate ebya Muhoozi nti empisa ze nsiibuufu nnyo. Waliyo abavuddeyo ne bakisaba nti naye akkirize bamukoleko DNA. Aba awulira atya okuvaayo n'amanyiira Ssaabasajja? Tubadde tukyali awo munnange NTV, Daily Monitor, Supaaka wetwogereza omusajja we baamukolako eggulire n'afuna entondo era ng'essaawa ya kakati amagye gazinzeeko ekitebe kya Daily Monitor wonna teri ayingira teri afuluma. Bwetyo bweri awo kitebe ekya Daily Monitor. Tetumanyi oba binagwa bitya oba binakomenkereza bitya naye nga ye omusajja yafunye entondo bw'atyo n'alagira bwaggalwewo. Mu mawulire ge tulinawo mu ggwanga Uganda mawulire si malungi wetwogera essaawa eno NTV, Daily Monitor oba Nation Group nga ekitebe kyayo ekikulu amagye ne poliisi gakizinzeeko ku nkya ya leero. Nkiddamu bwogera ku makya n'oteekako TV yo n'onoonya NTV nga togiraba teweewuunya. General Muhoozi akulira amagye g'eggwanga mutabani wa Mwami Museveni saako ne Kataha Museveni era nga muganda wa Natasha Museveni yalagidde NTV eggalwewo. Nkiddemu okiwulire bulungi era okifune bulungi. General Muhoozi ng'akozesa amagye aga UPDF gakulira ag'oku ttaka ag'omu bbanga ag'omu mazzi yavuddeyo n'awa ebiragiro nti Nation Group NTV eggalwewo to be shut down ng'asinziira ku mitimbagano gye gya X nga bw'olaba wano era essaawa eno NTV etaddeyo amawulire ng'egamba nti amagye ab'ebyokwerinda bazinzeeko dda ekitebe kyabwe tebabakkiriza kubanga bastreaminga live tebabakkiriza kubanga bafulumya empapula. Wetwogera essaawa eno NTV is under siege mu luzungu olufutifuuti. Kakati wano wetwagala okwebuuliza nti ekitongole kya UCC Uganda Communication Commission kiri independent oba kikolera under a certain group of goons? Awo twagala okwebuuza lwaki General Muhoozi yefudde ebbereje mu ggwanga Uganda. General Muhoozi ali above the law kubanga bukyayogerako kikolebwa. Bwagamba basiba ono bamusiba, bwagamba batono bamutta, bwagamba bakole kino bakikola. NTV nga yo streaming under
instructions of UCC twagala kumanya teeka akiri yakoze ejidizibwako erijibwako NTV fenga bannayuganda tuvumirira ekya no Muhoozi akulira amajege gwanga ayina okubanga akuma bannayuganda n'ebintu byayo okubanga avaayo nenyigira mu private issues ate nayogera nekikolebwa nawa directives nekikolebwa Uganda si yammwe temwagigula olw'okuba mulina amaanyi tekitegeeza nti mugenda kuwa directives nga buli kintu kikolebwa era wano tukubira omulanga jajja mwami jajja mukyala Natasha mugambe ku muntu wammwe asusse ekimala kimala bwe kibanga NTV eyina license emukkiriza okustreaminga mu Uganda nga TVs endala tekitegeeza nti bagenda mujjako olw'okuba yayogera ku General Muhoozi tayogebwako Katonda tetutegeera kigenda mu maaso. What's up with General Muhoozi? Bwagamba nti ono attibwe nga attibwa, bwagamba nti ono asibwe nga asibwa, bwagamba nti ono awanikibwa nga awanikibwa. Kyemugamba General Muhoozi yennyini Uganda muveeyo mukyogere nti yennyini Uganda we can agree nga tutegedde nti muvuddeyo naye kimala enough embeera bwetyo bwejjukire NTV eno yakola nnyo omulimu gw'amaanyi nnyo mu kalulu era ye TV abantu abasinga gye baalirayingangako kubanga bafuna amawulire. Abaana baayo nno baakubwa emiggo, abaana baayo tiyagaasi yabalya naye nga bali ku mazima naddala abo abaali basaka amawulire nga batambulira campaign trail eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Essaawa yakakati birungi si birungi. NTV kasita yakola eggulire lya General Muhoozi mu ngeri emulengezza nekola eggulire lya Anita Among mu ngeri y'emu. Nze namanya NTV tekyalina kifo mu Uganda. Nze Dawton alipira ebitambula. Wenjogerera bino NTV Uganda, Daily Monitor, Spark TV tebikyali ku mpewo ku biragiro bya mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba. Gye buvuddeko jjukira tusuubiza nti agenda kufuna orders oba agenda kufuna ekipapula ekimukkiriza okuva eri President Museveni ekiggalawo NTV, Daily Monitor ne Spark TV era atuukiriza ekisuubizo kye. Kaakati nno kirabise nti General Muhoozi bw'ayogera atuukiriza. Abadde bamunyooma nga mulowooza simanyi mutamiivu biki kirabise okubanga nti bw'ayogera General Muhoozi atuukiriza. Kati NTV gekaba gekomba lene eggwanga yandibange yawangula gwe tulowooza nti yafuga nga si yafuga gwe kirowoozeeko. Kino kyeraliikiriza kubanga tuwulira nti munnange bamupreparinga okubanga ate akwata enkasi naye era wetwogerera alinga yafuga essaawa yakakati kubanga ebintu engeri gyabisalayo asalamu speed engeri y'okumukumu era muzeeyi alagidde era nzikiriza bannange tunaalagwa singa omusajja ono atuula mu ntebe bw'abanga ebintu abikola we bati ku ssaawa eno nga si yali mu ntebe ate wanaakwata entebe Munnayuganda weekaabireko. Bino byonna bidda luvannyuma lw'okuba nti NTV yavaayo nekolako eggulire ne documentinga events ezize zibaawo nga zirinamu omukono kakati munnange ye olw'okuswala n'abufuula obusungu ekiswalo yakifuula obusungu kwe kukozesa eryayina n'agamba katukoleko ngaffe Abannayuganda. Bannange si birungi si birungi era tweyongereyo ono omukulu mwami Katongole Julius nayina kyatugamba atunnyonnyole ku bintu bino era ebigenda mu maaso. Bannayuganda mubiraba batya era gwali eyo munnange ogamba n'okyenje bino byetugendamu. Eddembe ly'abantu, eddembe ly'amawulire, eddembe erinyikiriza eriraga enfuga ey'obwannakyemalira, enfuga essaawa zino ekulaga nti iffe abalina eryanyi, ffe abasobola okukola buli kimu. Olunaku olwaleero bugenze okukya ng'amagye gasazeeko NTV. NTV mugimanyi bulungi ebadde ye TV etuweereza amawulire ago agakwata ku nsonga z'omuntu w'owansi. Ye TV NTV eteekubirira
ye TV egamba nti nedde ebikyamu bikolebwa ku bantu, abantu batulugunyizibwa, abantu basibibwa. NTV ye TV ebadde ebikola. Naye bugenzo okutya mutabani wa Mwami Museveni Muhoozi Kainerugaba yasinzidde ku mukutu gwe ogwa X n'alagira nti NTV ejiweko, Sparker TV ejiweko, Dembe FM ejiweko, byonna biri kuba byonna bya kampuni emu ne Daily Monitor. So mutabani wa Mwami Museveni yasazeewo babijjeko. Era wenjogerera essaawa zino NTV yajiddwako era teriiko ku mpewo. NTV yagenda n'agiwooninga olw'okuba eyogera ebintu bye bakola ebikyamu, ebintu bye bakola ebibi, ebyokutwala abantu mu basement, ebyokutulugunya bannayuganda, obafuula ebisolo. Bwe mbanga bye mukola birungi, lwaki temwagala babyogereko? Lwaki temwagala TV zibyogereko? Eno enfuga gye tugendamu baganda bange gye tulimu eyamusibira mu bbwa. Kubanga kati tebaagala bannayuganda bamanye bigenda mu maaso, tebaagala bannayuganda bategeere ebikolwa byabwe, naye nga baba babikoze. Tugenza okujja wano nga Miriam Matembe talabika. Baani baganda baffe bangi bali mu makomera, bangi bali mu kutulugunyizibwa. Kati essaawa zino NTV gye bajjeeko, NTV gye bali mu kugamba nti tebagenda gizzaako kubanga tekola byabwe. Baagala ziri TV zaabwe zi NBS ezibawaana, ezibikka ekikyamu. Press eyina okubanga eraga ekyo ekituufu. Press teyina kwekubirira. Badikiteeta bangi tebaagala bannamawulire, tebaagala media erage ebyo bye bakola. Neno gavumenti embi, eno gavumenti byeri mukola okuswitchingako NTV, ogijjako NTV. NTV baali baagala erage ki? Bassebo ne bannyabo, ebyo ne bigenda mu maaso mu ggwanga. Bannaddiini musirise, bannaddiini temwogera, mwenna mutidde, mwenna mugamba mutabani wa Museveni ajja tutta. Tetugenda kusirika, tetugenda kusirika kikafuuwe. Kati essaawa zino baba baswikizeeko NTV bagijjeeko, Daily Monitor, byonna baagala byabwe bibawaana. Bibye bino bye baakola mu kalulu, ng'akalulu katuuse ne bajjako media, ne bajjako buli kimu, ne baleka mu kizikiza nga temulina kye mumanyi. Era mumpulidde mutabani wa Mwami Museveni ataddeyo ne tweet endala n'agamba abataka bagenda tandika babasibe. Abatake bagenda tandika babasibe lwakuba ttaka ekyaganya omuwa Fred Lumbuye. Abatake bagenda tandika babasibe. Ebyo byonna biri wano mu Uganda. Yakitaddeyo ku tweet nti abatake bagenda bakwata kubanga babamye Fred Lumbuye. Ne Fred Lumbuye ne bakulaga amwetaaga. Ne batakoma okwo, kati yo press media byonna bakulaga batandise ogiyingirira. NTV Mwami Museveni yakisooka, Mwami Museveni yakisooka mu kalulu n'agoba NTV n'agamba saagala enkavalinge. Ne kivaawo Anita Amongi naye najja n'agigoba. Lwaki temwagala bye mukola ensi ebitegeere? Si mwe mwennyini abajja ne mutulaga ebya Anita Amongi, naye yali agoba NTV. NTV tesobola vaayo. Lwaki oyagala ekuwaane? Lwaki oyagala ekuwaane nga gwe tokola birungi? Lwaki oyagala ekususuute gwe nga weeyisa bubi? Ebikolwa ebyokutwala abantu mu basement. So kati enkola eyo si nnungi. Eyokulaba nti mwe mulowooza mugenda beerawo ebbanga ddene, mulowooza mukola ebikolwa ebibi ne mwagala amawulire gabawandiikeko bulungi, gabawaane. Awo ezo diguli ze mwetaddeko, chepe ze mwetaddeko ez'ottulugunya, chepe ze mwetaddeko nti munnange ffe ffe tukola bwe tuti. Mukkirize ensi ebimanye, ebategeere, kubanga nammwe era ebimu bye mukola mubiteeka ku social media ne mugamba nti kino tugenda kikola. Kati ate NTV bwevuddeyo, wevaayo n'ebyogerako nti tubaggadde, tetukyabaagala.
Tiera kati fa abalina obuyinza obbagula. Eggwanga lyaffe mulifudde ekisisisi. Eggwanga lyaffe mulifudde ekisisisi. Kati natulidde omukyala Miriam Matembe eyaweereza mu gavumenti yammwe. Eya Mwami Museveni ebbanga ddene naweerezanga minisita. N'abeerawo senior citizen ku myaka egyo. Omukyala talabika. Oba mwamututtewa, oba mwakoze mutya abali eyo mu basement mwayambudde dda. N'otunulira ebikolwa ebibi. Bino ebikolwa tetugenda sirika baganda bange. Tetugenda kowa bivumirira. Tetugenda kowa kwerwanako. Kikafuwe okubeera mwene embeera embi. Tatya ddembe lya buntu. Kati media mugiraba yiyo. Authoritarian rule. Dictatorship. Mudumo gwa mundu kati. Bakulaga ekifo kya leader of opposition ekyo bagenda kijjawo. Mulaba amawulire bibi ebigenda mu maaso. Tewakyali kwogera nti oyogera ki? Waliwo abatoogerwako kati mu ggwanga. Nti womwogererako bakunona. Womwogererako bakulaawa. Womwogererako bakusiyaga. Naye bo bagenda beerawo paka ddi. Obulumi bungi. The pain is too much. Noebuuza Museveni twakubakola ki? Twabaaniriza ne mujja n'enfuga gye abantu embeera nga mutuyisizza mu mbi. Essaawa zino gwe ddayo tunulya amawulire g'NTV ebadde terimba nga byeyogera bye mukola. TV ze mwagala ze zino zibukedde. Embizi yayingidde wa neighbor. Pusi efuuse pusi. Bimwagala bye bino ebiri ku mwe mukole eri ebyammwe ebibi. Mwe mu buntu okutwala omuntu mu basement kirungi. Katonda akyagala. NTV ejje neekulaga ge mawulire agabeerawo. TV erina okuba nga teyeekubira media. Bwe kibeera nga mukoze ebirungi bajja bawandikako birungi. Bwe mba nga mutulugunyizza abantu, temukoze enguudo, musibye bantu, mwagala ebyo babibikkirire. Nti muzze mwagala kubeera bakulembeze, muzze mu bukulembeze temwagala kwogerwako. Naye ate nga mmwe mwogera ku balala. Bannansi ne mubafuula emboda ezitategeererako ddala. Kati okuswitchinga off NTV ne mugamba NTV mugijjeeko, Daily Monitor mugijjeeko, ebyo byonna mujja bisasulira. Kubanga eggwanga lyaffe liri mu kaseera kazibu. Eggwanga lyaffe liri mu kaseera kabi. Order. No tulya speaker parliament or small both or both. Yagaye buli omwalina kuba Piero you. Statement neva musajja gwolooza nti yasoma. Bw'otunuulira ekigenda mu maaso. Nenga lwaki munyigiriza bannansi? Lwaki mwe mulowooza temugambwako? So, baleke ebikola bino. Babikole, bakole buli kye baagala kubanga be balina obuyinza. It's a matter of time. It's a matter of time. Kubanga bw'otunuulira ne bannaye bw'otunuulira ebigenda mu maaso weewuunya. Tabani wa Mwami Museveni amaanyi alina mangi. Naye Museveni naawe obirimu. Naawe bino ebigenda mu maaso
si byangu naye tutunuli tusabe nnyo Katonda atusaasire kubanga eggwanga lyaffe liri mu kaseera kazibu kuba kati bwe muba temwagala babawandiikeko bikyamu byammwe lwaki mubikola banga wekomide ku NCK TV era woba oliyo nga tuna subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buteriva mawulire tujja kubanga tugakuwera tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wonna wosinzidde bingi nnyo tukyagoberera era nga byonna byonna tujja kubanga tubikuwa byonna gye binaggwira wano wokka ku NCK tukkize tube nga tukwerekereza tujja kubanga tukoma mu masaawo n'amalala mangi nnyo tovaawo